ffe tusula naye tetujja kugamba nti tusula bulungi lwakuba Katonda abeerawo ate omukkiriza yenna tayatula bubi ku bulamu bwe bulijjo. Naye nga tubaddewo wansi w'okutiisatiisibwa okumala ebbanga, abatugwira batugwira ng'abanaawamba batwalire eddala oboolyawo n'obulamu bwaffe. Tubaddewo mu bantu aba t-shirt enzirugavu, abasajja abaakanyama, abawanvu, naye be tutasobola kumanya we bava kubanga twagamba nti oboolyawo singa tumanyi gye bava bandi tweyanjulidde oba ne tubeeyanjulira. Naye tusuzeewo mu ngeri ezo ezifaanana bwe zityo mu kuleeta abasaveya. Oboolyawo n'olaba ku ddinisa nga webataddewo ekikondo nti mpita wano, ogenda okulaba nti nze nkutula wano, nakulaga ennyumba nga bwagenda ogikubamu ekituli kubanga awo yatwalawo. Ssebo bwe bweraliikirivu bwaffe bambi bubaddewo nnyo, naye tukkiririza ddala nti kaakano bwozze ensonga eyo egenda kugonjoolwa. Ffe nga b'ekitundu kino ekyayolamu bubadde bweraliikirivu bwaffe ebbanga ddene. Ne tugamba nti oboolyawo omunaku yetaba nakake, naye taata tukkiriza nti kaakano bwozze Mukama ajja kukozesa tusobole okufuna obwenkanya naffe tubeerewo tuweereze Katonda waffe awatali kutiiririra mu linnya lya Yesu. Neeyanziza nnyo ssebo, neeyanzimbe. Nasaazi Mulamata nga ndi kansala omukyala atwala ekitundu kino ate mu ngeri enjawulo eyaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuba minisita w'ebyobulamu, obutonde bw'ensi n'ebyenjigiriza KCCA Makindye Division. Minisita ensonga mu kitiibwa kyateekeddwa okubeeramu obuvunaanyizibwa bwawoomerwa. Mwongere obugalo. Abantu bano mu bbaluwa zaabwe bateekako amannya g'abantu 5 mu kitundu wano. Sirowooza nga bano abatudde baawano mu kitundu ffenna tuli baawano, naye ne babuuza nti bannaffe Kakeeto Dennis abeera wa? Sirowooza nga waliwo amumanyi. N'obuuza nti Asimu Anet yaliwa? Teri agamba. N'obuuza nti waliwo gwe bayita Brother Nserekonuwa, mu butuufu teri amuteebereza nti oba y'oli oba y'ono. N'obuuza nti Kamya Paulo abeera wa? Mu kitundu wano abantu abo nga kwotadde ne gwe bayita Mrs. Mogera Caroline teri abamanyi mu kitundu wano. Simanyi oba ne Chairman si wano yabazuula n'obatuleetera bazuula n'abataano benjogeddeko. Okay, kale n'olwekyo twafuna omukisa era tugufunye olwaleero n'ojja ku gurawundi nga twagala ssebo mu ofiisi yo otuyambe obuulire eggwanga nti mutuufu awantu awo waffe kubanga ffe tuliwo. Sinakindi wabaawo enkola, waliwo enkola gye tuwulira eya special land title something like that. Wabaawo enkola eyo ng'esobola otuyamba ssebo tuli mu maaso go nga tukakkanye tuyambibwe okusigala ku butuuze bwaffe. Tukwebaza olw'okutukyalira. Ebigambo ne bwegwadde nga byandibadde bingi naye tukwebaza mu byonna. Koze essuubi lyaffe n'obulamu bwaffe bufunyeko we bussiza. Mukama omulungi akubeere. Mu 2020 abannema baatuwa ekiwandiiko ne bagamba ettaka eryo lya Ntobazi muveewo. Ne twerwanako ne tuwandiikira ebitongole eby'enjawulo. IGG n'abiyingiramu n'agamba nti nema nyonyola abantu bano n'obukakafu obukakasa nti ettaka lyammwe. IGG ne bamuddamu ne twogera ne tukwegamba nga tuwuliziganya mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa paka oluvannyuma eddoboozi ly'executive director wa NEMA ne livaayo nga ligamba nti abantu abeesenza mu bifo ebyo eby'entobazi nga we bawangaalidde ensonga ez'entobazi tezibakwatako, tetubavunaana okuggyako abanajjayo abalala abo tujja kubakwata. Ekyo ne tukiwulira bulungi era ne tusigala nga tukyanyumirwa okubeerawo kwaffe. Kati abo bavaako tulina ebitulaga ebitukakasa nti mu kitundu tubaddemu kubanga oluguudo luukirira waffe. Waliwo n'olulala oluva eri nga ku Miracle Center ku kikomera we kikoma. Oluguudo olwo nalwo ludda eno waffe. Kale ekitundu tuwangaaliddemu n'abaana bazaaliddwa abakulu n'abato, abamu bali wano, abamu bagenze ku masomero.
mu nsonga y'emu twafuna ebbaluwa wakati wa October ne November 2023 nga waliwo abagamba nti ettaka lino lyabwe seeno waggulu seeri naye akatundu kaffe kokka akambirako view community ezitutawaanya oba ezisuza abatuuze beeno nga tebeebase be bantu abatategeerekeka abajja okuba threateninga nga bagamba nti awofaawo awo siwawo naye bazze bagogoligana mu ngeri ez'enjawulo era ne kooti yasamoningako esamoninze naye tetumanya nga kyava mu musango ogwo era verdict tugimanyi. So n'olw'ensonga eyo minisita ettaka lino terisobola kubeerawo nga terina ba landlords baalyo naye bulijjo ba landlord bakolagana n'abasenze baabwe oba abatuuze baabwe bulungi ne babeera ku ttaka nga bali mirembe. So bwe tuba nga tulina ba disguise landlords tetusobola kukolagana naabo naye twagala tukolagana ne ba landlords betumanyi. Bulijjo Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okumanya oba okukakasa obutuuze bwo oba obusenze bwo ku ttaka n'obusuulu. Ettaka erisinga emakindi eno ffe obusuulu tukuwa ne bano abantu bayinza kugaana kusasula busuulu bwabanga le landlord original owner bajja kuba nga bali subjective eri charge. Mwebale nnyo. Ebeewo kakati nina ebiragiro kuva ewa Yoweri Kaguta Museveni. Webale kulangirira ekintu ekyo mukyongere bannange ab'amawulire mukirangirire kuba kijja kusookera wano Makindi. LC1 babuzabuziza ebintu kubanga si lwakuba babadde bamanyi naye lwakuba oba babadde bakyagala lwakuba amateeka babadde tebagamanyi naye kigenda kati kusookera wano Makindi era tuzikiriziganyira ne RCC akole entegeka nja kujja wano nozi whatever kyonokola Bunogata division basomesa amateeka agakwata ku ttaka mbasomesa ebiragiro bya president ebikwata ku mataka senga ebintu byonna ebibiri byali bikoleddwa senga senga tukola birala okusinga okudda mu bino ng'obwa ku ttaka nombagwa mwaze mutya wano mubeerawo mutya. Ekirangiro ekyo kikulu nnyo kigende wonna era sebo nja kujja kubanga nakukakasiza nti nja kujja ate nja kutandikira wano kibune eggwanga lyonna. Ngenda kwanguya nandibadde nsoma amateeka gano gonna one by one nja kulekamu akaki nja kulekamu akadakiika ntambuleko wano kubanga bwenkola lokosi njaga okulabira ddala kiki enjogerako. Kakati njaga okugamba amateeka gali mu constitution bino President Museveni we yayingirira mu buyinza awo wenja okutandikira ekyemabega gyo kankyogereko eddakiika emu kuba tuyinza kumanya wooli bw'oba oyagala okutegeera wooli manya gy'ova oliko manye wa wooli kati n'engeri gy'oyinza ogenda mu maaso gy'olaga ku by'ettaka ebyaffe byayononeka mu 1900. Njagala kwogera ddala wano mu Central mu Buganda kubanga eri mpiseeyo yonna muno bino tebiriiyo teri muntu kujja n'abagamba nti muve wano mwajjayo mutya kubanga ettaka kintu kya bugagga kya buliwo Katonda yakituwa okuva ensi bwe yatondebwa wano tewakyukangawo oba okuva ku kabaka kintu wano era bwalinga we wali tewaliwo expansion tiweeyongerayo era ettaka lya buli muntu bw'ogenda oba West Juice nali Madi Zombo nga toveeyo n'ogamba nti ttaka nti wano wange muli wano mwanvayo mute ekyo tekiriwo mwakyo nimulayo olusi enjawukana naye za clani emu neegamba nti awo waffe ffe tulindiramu ente naye si kuva eri nti n'otulira nti ekyapa nagulawo mwe muli mutya mufeewo ekyo tekiriyo. Ebyo gye twava mu 1900 ffenna ensi yali yaffe nga tewali wagamba kino ze kyapa
nga buli muntu wa kibanja kye naye ng'ekibanja kiriko kyenkomeredde. Ekikulu yali occupation. Ne tunyirigiza ab'amatwale ne bajjawo mu 1900 bwe bajja ne bakola endagaano ne bajjajjaffe Abaganda abaali bafuga. Eri abakulembera ye Apollo Kagwa Kabaka yali Daudi Kiwa mwana muto wa myaka 2 kati bana abakwata emmundu abo ba Apollo Kagwa Bato Hadon bali myaka 8 olwedde nga balwana emitalo ze muwulire ez'eddiini. Entalo ez'eddiini bwe abawangula bali ba Anglican nga bagobera Anglican ng'abazungu abajja okufuga ba colonialist ba Anglican nga bakulembera Captain Lugard bwe beegatta n'aba Protestant abaali bakulembera Apollo Kagwa n'emmundu yaabwe eya Maxim Gani gye basimba Kodi Kampala olutalo lw'Emmengo ne luyuguuma awo 1809 ndowooza nga 69 awo Mengo establishment nebeerawo era abo Apollo Kagwa n'abo abanne bwe baali bafuga ne beegatta n'abazungu ne bayita abazungu ne bajja awo 1999 awo ne wabawo olutalo olwa Wamba Mwanga ne Kabalega lwenda lwennyini omuzungu Jackson najja n'atula na wano ne bagabana Buganda. Minisita avuddewo abagamba ki ekkola eriwo wajja muli lombozi takkiriza